Kaakati omuwala ono omugagga amulonze ekkubo. Omugagga bw'amulonze ekkubo amugambye nti afuneyo mikwano gye abawala abalala 2 bawere abawala 3. Ng'omugagga ono ye ne mikwano gye emirala baategese ka house party ewaka eyo, balina amaka ekkololo gye baategese house party nga beetaaga abawala 3 kubanga n'abagagga bano babadde 3. Era omugagga ono n'agamba omuwala nti diiru eno ey'okubasanyusa bagenda kubawa ssente abawala bano ze baagala. Bw'amala okufuna mikwano gye ng'akubira omugagga ono ng'abanona, naye bw'aba nga tayagala afuneyo abawala abalala basobola okukola ekintu kino. Ono ne bw'aba tazze ng'amuwa nnamba ye ng'omugagga ye avuga agenda. Ebyaddiridde nga omuwala ono batuuse mu maka ag'abagagga bano njagala owulirize bulungi nnyo. Abaana abawala bayita mu bingi bannange. Kakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Abaana ab'obuwala ekintu kyonna ekikwatagana ku ssente basobola okukola buli kimu. Ne bwe kiba ekintu kino kisobola okutwala obulamu bwe, naye asobola okukola buli kimu ku lwa ssente. Omuwala ono abadde ali mu kutambula ng'azzeekawo ku Arena Mall, abadde yekka ng'ali bw'omu. Wabaddewo omugagga abadde apaakinze V8. Omugagga ono nalaba omuwala ono, ndowooza ng'omuwala amukubye munnange nga bw'obimanyi, kubanga omugagga ateeka okuba ng'abadde ku Arena Mall ng'aswamye, ng'alinzerinzewo akawala akajja akalabikako obulungi, akawe kiddiiru kino akategula akatwale. Kati laba ate bwagwa mwana muwala ono. Omugagga bw'alaba mwana muwala ng'amukubira eŋŋombe, ate abaana abawala obamanyi ku kintu mmotoka. Teri mugagga yenna abeera mu mmotoka n'ayita muwala n'amukwana n'agaana. Ate omuntu w'emmotoka takwana, ayita buyisi. Ayita buyisi abanga asika kutu. Omugagga bw'ayise omuwala ono amugambye nti tulina house party naye twetaaga abagenyi, osobola okubeera omugenyi waffe. Omuwala n'amugamba tewali buzibu, naye mulina ate nze ngenda kuba omu, tolaba nti kiyinza okuba ekikalubokalubo. Omugagga n'amugamba nedda, bw'oba osobola ng'olinayo mikwano gyo abawala abalala 2 bayite mujje abawala 3. House party eno kugenda kubanga kunyumirwa, ebyokulya n'ebyokunywa tugenda kulya, tugenda kusanyuka. Owuliriza, buli kimu gye kiri. Yita mikwano gyo obagambe bajje, ne ssente mugenda kufuna. Buli omu agenda kufuna akasente nga kasava nga kategeerekeka bwe tuba tumaze okunyumirwa ffenna. Omugagga n'amugamba naye bw'obanga ddiiru eno togyagala nga owulira togisiimye bulungi, osobola okufunayo abawala abalala abali wiringa okukola akasente kano eno. Omwana n'amugamba kale nja kukubira. Omugagga ng'akwata namba ya ssimu ye ng'agiwa omuwala ng'amugamba nti bwe muba muli ready ngenda kuba nona waneno wennyini ku Arena Mall wembajje. Abamanyi Arena Mall ekizimbe kiri awo ensambya ng'agenda mu ttawuni, awo gye bayita Arena Mall. Then liri ekkubo lye ligenda eri ekkololo, oba okiwulira. Kaakati omuwala ng'ayawukana n'omugagga, ng'omugagga akwata mmotoka ye V8 ng'avuga agenda. Kati enkeera waalwo babadde baalagaanye dda essaawa. Omuwala ono bw'atuuse eno mikwano gye n'abagamba nina omusajja gwensanze, n'aŋŋamba nti balinayo ka house party naye oba nsobola nfuneyokko mikwano gyange tugende tutusanyuke. Abasajja bali 3 nange nfuneyo abawala 3 tugende. Naye aŋŋambye nti akasente kasava. Ng'omuwala abuuza mikwano gye akasente kano tukalye. Mikwano gye nga gimugamba oli musiru, ekyo weetaaga okukibuuza, tugende naawe tugende, ekyo teweetaaga kukibuuza. Nga omanyi abaana ab'obuwala munnange nga bambala obukete bwabwe, nga bambalira naddala obukete obuntu nga bukoma muno, nga bamala bakubira omugagga nga bamugamba owange
tuli ku location we nyini woina okutusisinkana jangu otukime. Omugagga nga bagamba nti mutuuseewo nti tutuuseewo. Ng'omugagga avuga mmotoka V8 ng'amala ajja asanga abaana b'obuwala basatu abateeka mu mmotoka ng'avuga mmotoka abatwale ku house party. Bwe badde bagenda bayise waneno ku Mukwano Road. Olaba Mukwano weeri ku bitala by'okujinja road waliwo roundabout eryawo we baayise. Kati bwe babadde bagenda omusajja ono omugagga yabagambye mwenna mumpe amasimu gammwe. Amasimu gaabwe n'agabajjako. N'abagamba amasimu gano tugenda galeka mu mmotoka. Tetwagala muntu yenna alina kukwata bufaananyi ku likodinga kintu kyonna kuno kugenda kubanga kuno kusanyuka nenga kuli private. So amasimu mugaleete. Okiwulira nga bakwata amasimu nga bagawa omusajja ng'abagamba amaaso gammwe mugabikkeko masiki ng'abawa masiki zino olaba masiki zibambala ku mumwa ng'azibawa bazibikke ku maaso. Tebalina kulaba kkubo liyingira ndowooza ku nnyumba eno gyeri kuba munnange bayinza okuvaayo ate ne baagala batwaleyo poliisi. Omugagga n'abagamba muteekeko ne masiki ezo ku maaso gammwe temuziggyako mpaka we tutuuka. Abawala nga tebatidde munnange nga bakola ki? Nga bateekako masiki, essimu baziwaddeyo nga bavuga babatwala. Nga bagenda. Bwe bagenda nga bamala batuuka ku ki? Nga batuuka ku nnyumba eno. Egendo abagagga bano gye bakasibira gye bagenda okufunira essanyu lyabwe. Abawala nga batuuka nga bava mu mmotoka bayingidde mu kikomera munda nga balyoka babagamba mugyeko masiki. Bwe bajjako masiki nga babagamba nti n'amasimu gammwe go gagenda kusigala mu mmotoka temugenda kuba nago. Bwe muba olunaku lwe mugenda okuddayo enkeera oba essaawa zonna lwe mugenda okuddamu okufuna amasimu gammwe. So temweraliikirira muli seefu bulungi tewali kintu ekimu kigenda kubatuukako. Kuno tuzze kunyumirwa. Nga bawala bagamba kale tewali buzibu. Nga bawala bayingira munda mu nnyumba. Abawala bagenze okutuuka munda mu nnyumba abagagga bano gye babaleese okusanyuka nga buli kintu kye bayita ekyokunywa eky'ebbeeyi kiri mu nnyumba muli. Nga guli omwenge gwe bayita ogw'ebbeeyi zidooni wuuliyo zibbereya simanya zisiroko simanya zicheneti simanya buli kimu ekyenge kyoyita eky'ebbeeyi gye kiri shisha akakoola mayirungi ebyokulya ate byo nga tobala. Nga basajja baleese bali be bayita bachefu nga bafumbye emmere ne baleka nga bagifumbye bachefu bo ne bagenda kati bano ne babalekera zibbufe bo beesaavinge. Ng'ogenda bugenzi wali abagagga bali basatu bokka naye nga ebyokulya batadde wali eri bafumbye buli kimu nkoko nyama eno gundi nyama njokye simanya biki buli kyakulya mucere pirawo matooke buli kimu kyomanyi ekyokulya nga kiri mu nnyumba muli. Ne bagamba abaana ab'obuwala enjala tebaluma nti enjala etuluma amusumulye emmere buli omu ali ekyayagala. Abaana ab'obuwala nga balyoka badda ku mmere balya nga n'abagagga babagamba munnange naffe mutusaavinge ng'abaana ab'obuwala basaavinga abagagga bano emmere. Kati buli mugagga yalonzeeko akawala kamu kagenda okuba naye throughout okusanyuka kuno konna buli omu ne yeerondako akawala akaaka kamu n'agamba nti kati nze kano kagenda okumbeeramu era buli omu akawala ke ne kamusaavinga emmere. Abaana b'obuwala nga batandika kusaavinga bagagga engato baaziggyemu dda bali mu bigere bambadde obusikaati bunene obusominyo nga buli omu asaavinga kigagga kye nga balya bamaliriza okulya essaawa ng'etuuka ey'okukuba omuzika ey'okukuba enguliko obudde butandise okuzibirira nga balyoka banywa omwenge. Abaana ab'obuwala nga nabo bagamba katuwa abagagga bano vibe okuba kutuwa ssente bazituwe nga nabo tebazitweweesaweesa nga abaana ab'obuwala batandika okuwa abagagga bano vibe nga babawera nno ddala vibe nga banywa
kati jjukira emyenge gino egy'ebbeeyi ebiseera ebisinga tegitera nnyo okulabika mu baana ab'obuwala kabe baba b'abalenzi ab'obulenzi. Abaana bano ab'obuwala bo kye badde basinga okwagala okunywa ze giri emyenge egy'ebbeeyi. Naye nga abagagga bo bagamba tewali buzibu, gwe nywa bw'owulira ng'okooye ng'omwenge ogunaabako ne mu ngalo. Tebalina buzibu bwonna bwonna bwe baba bakoze. Buli kimu kitambulira ku pulaani nga bwe baakibagambye. Babagambye kuno kugenda kuba kusanyuka. Ate okusanyuka kuno kugenda kubaako akasente akategeerekeka. So n'olwekyo temweraliikirira, mubeere mufiiringe safe, tewali kintu kigenda kubatuukako. Nga n'abawala nabo bakola ki? Nga nabo baguma. Munnange nga abawala basanyuka, buli omu alina ekigagga kye, banywa omwenge, bakola biki? Batandika okuzina, ebigagga bibanyiga squeeze. Kati abagagga nga b'omanyi batuuka ekiseera bakoowa. Bagamba kakati mumanyi baana bawala nti ye mugenda kuggyamu engoye zammwe mwenna. Mutandike okutuzinira ekimansulo nga muli bwerere nga mwe mwazaalibwa mwenna. Tusooke ffe tutule wano eno tusooke tubekkaanye nga muli mu kuzina. Abawala jjukira abadde banyweddemukko ku mwenge bagambye ekyo kyokka ate tugaana okukikola oluusi mututuseeko obuzibu twazze dda mu nnyumba yammwe twazze. Katukikole nakyo kiggwe ng'abaana b'obuwala beetema sipeeya. Kubanga era bagenze okujja mu nnyumba y'abasajja bano nga bakimanyi nti gye bigenda okuggwera eyo mu maaso abagagga bano baba balina okukola ki? Okubebakako tteeka. Ng'abaana b'obuwala bano bajjamu ngoye zaabwe nga batandika kuzina kimansulo nga bazinira abasajja bano. Kati buli omu yabadde jjukira yalonzeeko ekigagga kye kyagenda okukola ky'okusanyula. Buli omu ng'ajja mu maaso g'ekigagga kye ng'ali bwereere bw'azina, bwe yeenyoola, bw'akola biki, bw'akiraga eggundi, bw'akiraga ssusu, ebigagga bwe bibakuba engalo, bwe bibakuba ffinga, bibakwatirira, bali bwereere. Nkugambye ng'ekiri mu nnyumba muli omuziki nga gukuba, ozannya n'okuzannya. Ennyumba nga teriko asikaali, abagagga bennyini be baasikaali. Ng'abaana batandika kuzina bimansulo nga bamansulira abagagga bano. Nga bazina emansulo, abasajja abagagga babakwatiridde, babakubye engalo, babakoze biki? Ndowooza akaseera katuuka, obudde butandise okuzibirira eyo ssaawa ndowooza ziweze nga 4-5 awo. Obudde butuuka abagagga bagamba nti kati ssaawa yakola ki? Ssaawa yagenda kwenyumirwa. Buli omu ng'akwata akawala ke yabadde yasiimye ng'akatwala mu ki? Ng'akatwala mu luumu. Omu yatutta akalala mu luumu eri, omulala n'atwala akalala mu luumu eno. Omulala yasigaddeyo mu ddiiro n'akake. Bwe kyaggweredde. Bano abagenze eno mu kisenge ekisooka nga balyoka emiranga givugira eyo. Enduulu nga zivugira eyo. Wuuyi wafuuse wuuyi. Ng'abagagga kye bakola abaana ab'obuwala. Ng'ennyumba kasaawundi kokka kwako ekafuluma, abaana ab'obuwala nga babuula kuyisa saawundi wa music. Ng'abagagga batabuse. Ng'olwo bali mu ssaawa ya kawolongojjo, ssaawa ya kukola mukwano n'abawala bano. Nga bakozesa abaana ab'obuwala, nga babakozesa. Ate jjukira omuntu ng'onyweddemu ku mwenge. Muganda wange, olwawo okugwa. Abagagga nga bakozesa abaana ab'obuwala bano. Nga babakozesa. Bwe bamaliriza, abamaliriza nga be bavaayo nga bajja eno mu ddiiro. Bano abadde mu ddiiro bo nga bali awo bonna bagudde ekikoowukoowu. Kati kuliko akawala bambi ke baatutte mu kisenge ekirala. Kagenza okuvaayoko nga n'okuwenyera kali mu kuwenyera. Ng'omuyayya akawuubye nga talina kituli kyonna kyatakayisizaamu. Yakozesa akawala n'akakozesa n'emabega. Kazi katukezesa ne kaba nga tekakyatambula. Akamu ku buwala buno
bakozesa ekiro kiramba baabavaako obudde nga bukya ssaawa 11 bwe bavaako ssaawa 11 ne bagamba mwetegeke mukole ki mugende ziba ziwera ssaawa 12 nga babagamba ensawo ya ssente yiiyo buli omu atooleko ssente ezimumala ssente ezikumala z'oba otoolako oteeke mu kasawoko kati obusawo bw'abaana ab'obuwala obusinga ebiseera ebisinga mu bumanyi buli omu ssente ze yabadde ayoola nga ezijja mu kasawo zaatwala era buli omu yayoddeko ze yayoddeko abagagga tebaaba balidde nti tugenda bawa ssente bwe ziti buli omu baamugambe gwe yoola ssente ezikumala z'oba oteeka mu ki z'oba oteeka mu kasawo ono yabadde takyatambula bulungi gwe baakozesezza emabega nga bamusiyaze yenna naye ne bamuyoolera kubanga ye bayita kyalina n'amaanyi bulungi naye nga bamuyoolera nga omugagga akwata mmotoka ng'abateekamu ng'abavuga mpaka kwale na mmoolo gye yabajje ng'abalekaawo era bwe yabadde afuluma ennyumba era yababisse amaaso baleme kulaba kkubo libatwala ku nnyumba eno baleme kulaba buli kimu era bagenza okutuuka kwale na mmoolo n'abaggyako masiki n'abawa amasimu gaabwe n'abalekaawo omugagga alina atambula n'agenda kati ono munnaabwe yabadde yeetaaga eddwaliro nga yeetaaga eddwaliro era kye baakoze baamukutte ne bamutwala butereevu bulambalamba mpaka mu ddwaliro wali eri ensambya okumpimpi awo kubanga eddwaliro lyabadde okumpi nga batwalawo munnaabwe asobole okusooka okufuna obujjanjabi akasente bambi bakazi batuke baabawadde ate konna kagweredde mu ddwaliro okujjanjaba munnaabwe ate baaliddeko wadde n'ekikumi munnaabwe nga gwe baakozesezza emabega yonna ataawa akasente ke baayodde bonna omu yayoddeyo akakadde kamu emitwalo nozanga 15 eyabadde alina ensawo enneneko omulala kabandi bagake nga kagenzemu emitwalo 9 nga 5 kati ono ye omulwadde ndoza ye bamuyoddeyo emitwalo nozanga 8 sente zonna zagendedde mu ddwaliro ate baafunyeeko oba abasajja baabasiize siriimu kubanga badde tebambadde naye abaana b'obuwala ye embeera gye bayitamu essaawa zino munnaabwe ali ku kitanda nakati akyapooja tannaba kutereera byebyo ebiri ku sayidi eyo Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankumire mbere bulungi mweraba